Ele waliyo cookie promotion. Usura basiri yasinga otadeko galubi. Soko deleze nankani. Opeza kunyoma bako. Omukolo? N'okujjako galubi ndi bakasoba ali serious. Naye nga kye tuliko kiri kuno tuli ku kyalo Kawanda tugenda bayita Kanyogoga. Naye nze omwana bw'angambye ekyalo kirimu hips nnyingi. Omugole omusajja alina okwanguwa kuba alina olubuto. Alina okumenya. Tunoonya mukolo ku kyalo. Naye ekkubo erigenda e Kanyogoga lifuuse ekkubo. We go to break and we come back. Tukomawo kukola service. Okay. Kujenga na kubomoa. Anga lw'ebyeno gyava. Ala abalungi bakawala. Zibasangika. Esebo. Kibuga. Nego kyoma kiri kimu. Tuli eyo no Kawanda tugenda Kanyogoga oba tunyogogayo ki? Wano tuuse mu station. Kawanda moziri. Bino nabyo byabaddemu. Mala tugale tusanga omuti omunene. Yaga otuga mu station. Waliwo Kawanda moziri mu pa. Ekito. Divoshi ngaseka. Era tukitambula tubuuza. Yabadde spisi. Eyakyogamu. Ubo yakutetenga tetusindike mu motoka. Kityo gwali mwala. Muganda wa Mukutu. Muganda kumbucha. Tukire wano wotegera parking. Sokolabe. Okugulawo. Recording a video. Ina abana bokulabirira. Gwe. Abukale wajjaawo olikodinga. Alafu aremi. Saimo. Abana saimo. Ekyo kyoli mukola kye bayita batya kati. Kyoli mukola kye bayita batya sebo. Investigative journalism suna gye yatugamba. Ye kutusize no mbitooke. Abana divorce. Divorce ngoli mubi mwanyi nnyo. Sa divorce. Muba mu obuhuka bujja kuli. Kwegamba gw'otuuse. Divorce. Ogenda kuwamba, ogenda kubba ttaka lya benzi. Nzingamba. Ngisibe mu kitooke. Osegeera. Ogenda kukola kya taata? Ngisibe mu kitooke wano. Nifuna bulungi okukiri wano n'amate gali wali batase n'okutulaba. Waki toyogeddeeko naye w'amagye? Wamagye. Nti batugambye banyoota gundi bagondera amayinja mangi. SFC. Nga we tutuuse tuli ku kinyusi. Oyi live unit ogitaddewa. Akagundi kaguddewa kana akabeera kuno bannaaye. Isi kasudde bannaaye. Kano gye kagudde. Remote control nga byonna. Ono omusajja mukulu. Bano abamu be bazze ku mukolo